Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza omulabi waffe omulungi atufisizaawo akadde okutulaba ku lutimbe luno olwa 3ABN TV. Eno ye program Julira Mukama, omwanjuzi wo nze Dembe Herbert. Tuli ba mukisa mu studio olwaleero okukyaza mwami Mugisa Charles. Tugenda kuwulira bingi Mukama byatuteekateekedde okuyita mu kibya kye kino kyatuleetedde mu studio. Natukuzzaayo kemabega program Julira Mukama, mukisa ogutuweereddwa Katonda waffe okuyita mu baddu be ku guno omukutu ogwa 3ABN, okubanga naffe tusobola okubuulira obujulizi, tusobola okuyimirira ne tuwaayo kwegamba ne tulaga ebyo Mukama Katonda waffe byatukoledde, engeri gy'atusaasidemu, engeri gy'atuwaniriridde, engeri gy'atutembeese, engeri gy'akola mu bulamu bwaffe ne kaakano, ebyamagero ebirabikako, ebikwatikako mu butuufu Katonda akola. Kale bituyambe ffe okubeera nga tutegeera Katonda waffe bw'akola, ate n'abantu abalala kabe kasinge abadde batannamumanya nabo babeeko n'engeri gye bamutegeera. Kabe kasinge naawe oyinza okuba nga obaddemu n'okubuusabuusa ogamba oba ssaawa yeeno ngenda oba sigenda. Obubaka omuntu nga ajulira Mukama naawe busobola okukusitula n'olabira ddala nga mu butuufu tetulina budde, wabula buli omu asituka abeeko ne kyakola. Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe. Kale tukwaniriza ku programu eno, era olwaleero katusuubire nti Mukama bingi byagenda okuba nga akuwa mu kubikkulirwa. Ssebo tukwaniriza. Lamusa ku mulabe waffe. Abooluganda mwenna abantunuulidde era abampuliriza, Mukama waffe yeebazibwe. Saanyusa okubeera nammwe olwaleero, era neebaza Mukama olw'omukisa guno gwampadde munene nnyo. Yeebazibwe, yeebale bakuuma, abawa omukisa nga tutambula mu puroguramu eno. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Bulijjo mbadde neepanka nti ndi musajja naye nsanzeeyo eyansingako. Bukirana waliwo asinga, waliwo nange ansinga, neera nange nina bensinga. Kabula katofaana ne bali be bayita ba antediluvian abaaliwo mu biseera bya Nuuwa. Baali basajja banene ba Goliath. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Yesebo. Obaddeyo n'ogamba nange kangende njulire Yesu wange. Nga mpulira nkyetaaga nnyo. Kuba gye nvudde ng'okwasa ensonyi. Gye nvudde buli we nzijukirawo nga ndi Mukama waffe Yesu nejjusa. Kimpa amaanyi mu kwenenya. Kimpa amaanyi mu kukyuka. Amiina. Nange nsaanire eggulu Mukama waffe yatusuubiza ffenna lyatutegekedde. Amiina. Amiina. Ssebo tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Weewaawo katwebaze. Katonda waffe olw'ekisa kye okkiriza tusinkane wano. Abaagalwa abalaba puroguramu eno naffe Mukama tulungamye. Tusaba obeere naffe mu buli kigambo kyonna, era tukulindiridde ne ku lunaku olw'oluvannyuma otunone tubeere naawe mu bwakabaka bwo. Tubikusabye nga tulina okukkiriza nti owulidde nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kale n'olw'ensonga eyo atulaba ku lutimbe lwa 3ABN tujja kuwummulamu katono nnyo nga bw'eri enkola yaffe wano, n'oluvannyuma bwe tukomawo awo wennyini tulyoke tutandike okulambulula obujulizi entanda muganda waffe Mugisa gy'atusibiridde. Katudde.
twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata buli omu wooli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja ndabanga Mukama ayogera naffe Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Eno ye program Julira Mukama wano ku 3ABN TV n'omwanjuzi wo Dembe Herbert. Olwaleero mu studios mwami Mugisa Charles aviiridde Katoolingo. Sijjukira twakyalako Katoolingo si bbanga gwanvu nnyo emabega. Twali ku lunaku lwammwe olw'okusonda kuzimba ekkanisa. Kale ne ku olwo saakusangawo. Nange sijjukira kulaba. Waliwo kwolwo. Naye mu buweereza obw'enjawulo nyinza okubawo wali si we nnali. Omanyi kisinga okuneeweza kubanga enkoko enjeru ogireegerera wala. Kati abantu sayizi yo si bangi nnyo. Kati simanyi bulungi. Naye nsuubira nyinza okuba nalaba ttiimu yo naye gwe ng'omuntu. nga tewanda oba mu kasonda Oba nakulaba naye olw'okuba nali sikumanyi. Okay. Kale twebaza Mukama nti we Katoolingo wano ekaliti Wakiso ate era yakulira abaami e Katoolingo. Musajja omukozi w'emirimu gya Mukama waffe Yesu Kristo naddala emirimu egy'oku advocatingira eddembe ery'okusiiza. Agambye batambulira nnyo mu masomero naye saagala kuboogera kubanga obujulizi bwatuleetedde wano. Amen. Sebo tusanyuse nnyo nnyini. Weewaawo. Twagala otandikira awo wennyini otubuulire gwe naawe omusajja omunene afaanana bw'atyo bakuzaala. Ye abanzaala banzaala mu 1973. Naye nasooka kkulu bamanya. Jjajjanga ŋŋamba nti banteeka ewuwe nga ndi wa myezi 8. Nze obulamu bwange bwonna nkuze ne jjajjange. Baakuzaala ne basuula ewa jjajja nga nina emyezi 8. Kitange ne mmange sibalabangako nga bafumbo. Balabika baali bavubuka kuba nze mwana asooka mu bazadde bonna ababiri. Okay. Baleka baali bavubuka ebyaliwo sibimanyi naye obujulizi bundaga nti tebafumbiriganwa mu ngeri yonna. mu kuzaala oba baamala ne batuuka eyo maaso ne baddigane buli obu naakwata erirye. Sirina bujulizi bulaga nti baali babaddeko ababiri. Paapi. Naye mukuleeta nze ewaffe maama mukuleeta nze ewaffe ate n'afuna muto wange gwe yagenda naye. Naye nga yamufuna mu taata mulala. Taata y'omu. Okay. Naye mbuuze nali ndwadde. Nandeetera jjajja kati ate awo mu nkola ey'abantu abakulu simanyi bwe basinkana. Kuba taata wange yawasa mpasizza. Obulamu bwe bwonna abadde mu nnyumba ye bw'ogwo. Awasizza mpasizza ate nasooka namwegayirira. Nogamba nkwegayiridde wasa. Muto omukulu. Nkwegayiridde empase. Namugamba taata otuuse okufiira mu nnyumba muno obwomu. Eno gy'osula tuligenda okutegeera nti wafa nga n'okuvunda wavunda. Funa omuntu gw'obeera naye. Nambuuza nti muntu afaanana atya. Konzi gwe gw'onoosiima mukwano gwo. Nga sisongawo nti mukyala. Yalina ebigambo bitonotono. Tekungamba nti munaamuwa ekitiibwa. Konzi taata. Ate kati nzijja wano essaawa 2 zokka. Nemmala omwaka nga sikomyewo oba myezi emeka sikomyewo. Kakati ekitiibwa nakimumaliramu bwa nga sibeera naye.
gwabera naye bwabanga akusanyusa musobola okubeera mwenna tujje kujja nga tubalabeko kitubalese tukibawe naye tufune omuntu anaatugamba nti kitammwe mulwadde taata naafuna omukyala olwo bino byenjogera ng'olwo nkuze naye emabega eri mu buto bwange taata yali yazimba ku lujja we twali ku ttaka lya kitaawe kati ng'omuzigo gwe tugulengera nga tanywa mwenge aleruka ayingira oluusi batutuma batuyita tumunone balemeredde atamidde eyo najja tumuteeka mu muzigo guffe nga tusobola jjajja nze ne muto wange ono gwe baanona nga bandeese ekitegeeza taata yakuzaalira mu myaka gye egy'obuvubuka teyaddamu kuzaala ng'azadde abaana abo babiri mu nze ne muto wange ffenna tuli balenzi taata atuuse okufa ng'alina abaana babiri abo naye okwagala okungi ennyo taata kwalina to the extent nti ne bwa mutabani amugamba nti nno ofune omuntu ofune omubeezi kwegamba asobola okubeera nagamba banaye munaamuwa ekitiibwa ako kankutteko nnyo naawe kennyini mu mutima gwo okuwulira nti no mubutuufu taata kimugwanidde okuba n'omuntu amuyamba ekyali gwegamba namutuukangako nga waliwo ebiyise bye naalitegedde emabega naye nga sisobodde bitegeera kuba alina bintegeeza ate yabadde ku ttaka ente yamutomerako ente ye mwennyini ne bamujjanjaba abatuuze ekyo ne kinnuma okuba nti ffe abamu bazaala bennyini tetwazise kubeerawo mu kiseera ekyo ebiseera ebyo nga n'essimu za ntono tezisoboka buli muntu so nagenda omutuukako nga wiiki ewedde we bamujja mu ddwaliro ng'ente yamutomera naye nga taata nedda funa gw'obeera naye saamugamba mukyala naye wadde kyani munda naye nga sina bwe nkimwata era bwe kyali funa gw'obeera naye oba musajja munno bwe mufaanagana bwe musobolagana naye ng'asobola okujja n'atubulira ebikwatako taata n'amufuna awo nno nkuze nange empasizza nentambulira mu bulamu nga kyesinaba kugamba nazaalibwa ndi mukatuliki ate nga obukatuliki obukristo waliwo obukatuliki ng'agenda ku sande kusaba Christmas kusaba n'avaayo oba sande neddako naye omukristo aweereza kyetuyita obuweereza ekigambo obuweereza nkisanze mu kanisa ya Seventh Adventist eri tubadde tukola mu kereziya natandika okusomesa katikisimu nga n'emyaka 13 twali bakatuliki nnyo bebayita ba devout mu lunyanyimbe nnyo nasomesa katikisimu nze mwennyini nagenda embuya ku parishi yali etutwala nenzijjayo ejje lya Bikira Maria nendireeta ebbanda kireko n'owa Ssaabasajja Kabaka gyasula yebbanda gye nazaalibwamu era gye nalimu era obuweereza buno obwa kereziya buli eyo era babeera n'emikolo gya kereziya bampita kuba nze omu bapayoniers abagizimba abagiweererezaamu mu kutandika kwayo ejje nalijja embuya nendireeta ebbanda nendibayigiriza entulibeeramu erya Bikira Maria esibu katikisitinze Mugisa naziikako n'abantu ng'omusumisa w'ekereziya nga gw'osoma evanjiri tulina essaala ez'okuziika tulina amasomo g'oba oteeseteese okubuulira abantu bali n'ebirabo bye bakuŋŋaanya mu kiseera ekyokuziika nalindiddeko tuziyita ssente za kusabira mufu tumusabire mmisa kati bwe babikuŋŋaanya nga bigenda ku akiba awe babikuŋŋaanya bakama abo osooka n'obatemerako gw'obatemerako anti kati gw'okulembedde omulimu ogwo naye wabanga father waali zonna akaveera mukakuŋŋaanya ne mukamukwasa kakati mwabalala naye ye abakwatibwa ekisala awo yakwatayo n'agamba gira nawe gundi tugere tusabire so ekkanisa tebigikwatako bye mwasonze ekereziya tebigikwatako anti ekereziya yeffe kati father ono yamanyi naye bwagenda okutemera gyalaga naye bw'abanga afudde musomesa yeyazze n'amusabira
akaveera misa gye tusabira omufu omusomesa yatoolako n'agamba nti kino kyavudde mu kuziika gundi kirese ku parish. Kati father tabuuza nti ate guwajjeeko okugjako ekisaaki bw'aba akwagadde naga nti omutwalo gujjeeko gukuzzeeyo. Ntegedde. Kale omulimu nagukola nnyo mu kereziya y'ebbanda nakulira abavubuka paapa bwajja mu 93 nze nali nkulira Mbuya parish okuyingiza abavubuka kuba twalina kaadi ze tuwa abantu baffe baleke ku ab'ebyokwerinda okuba twali tulina invitation cards. Nze nali nvunaanyizibwa mu kulaba nga gwakulembedde Mbuya parish. Mbuya parish. Mbuya parish yali eva bbiina eri eruzira nejja eyita Nakawa nejja ebbanda ewaffe n'eryoka ekomawo ebbiina kireka nga yali mbweyogerere tali naffe. Abavubuka baali bayitirivu era natwala abavubuka ndowooza nga 1,500 nga 1,500 bewamobulayizinga nga bonna batweba bwe mba simuwadde kaadi nga tasobola kuyitawo tasobola kuyingirayo. Papa Yohana Paulo mujjukira wechenda nali ntegeera bulungi nnyo oyo yeka samukwatako mu ngalo namutuukirako ddala. Nze simulabanga nako mulaba ku TV sebo yafa ku YouTube okwo yafa era Mukama yeebazibwe mu bulamu obukatuliki. Kati nze naali badde ndeebaza Katonda mu ngeri y'ekikatuliki ey'enjawulo okuba nti ndabye bapapa basatu. Yohana Paulo namula Benedicto mulaba kati nona yali simanyiyo kati ne Francis mulabi ekyo omukatuliki alaba nga kyanjawulo. Papa balabika basatu nga kuoli oli mulamu. So bulamu kereziya otambudde mu buufu obufaanana bwe butyo ndabira ddala ng'oli ku opposite eya kiki oli olunaku olwaleero. Otandika ddi okulengera Yesu Kristo ono gw'osinza olunaku olwaleero mu buufu buno bw'omanyi? Kyatwala ebbanga ddene. Namala mu kereziya emyaka 42 gumu 2 3 4 2 okuva nga n'emyaka 13 nali ntambulira mu kereziya mu essala ey'okumakya ekisinde ekyokumakya kati n'essaawa zino nsobola okukiyimba ssala ku ssala paka wekigwa. Ekyolweggulo noveena sapuli emyezi gya sapuli essala simaye ey'okukkiriza okufa obulungi gwe kasita oleeta essaala nga tekoleddwa myaka 5 mabega njirina wano. Kakati mu kereziya eyo bwe mmala okuwasa omukyala ntandika sitaani okuntwalira ddala ku aitebo anzijayo eno emabega eno andeetera ddala ku kituuti. Basiza omukyala twabeera naye omwaka gumu n'agenda n'andekera omwana omwaka gumu namuwasa 95 yali agenze. Kati bwagenda abaako ebigambo byansiibuza aŋŋamba nze ndi mukazi munnamasaka tonzannyirako toliddamu gwe kufuna mukazi mulala. Nga bye bigambo byakulamiriza. Bwe yaŋŋamba ebigambo ebifaanagana bwe bityo ne ŋŋamba omutadda ku nsonga zange n'azizannyiramu ne ndyoka ntandika okwekebera oba ndi mulamu. Omwaka gw'97 gugenda okuggwako 95 omukyala omuwasizza 96 agenze wamala naye omwaka ogwo gumu naye twayawukana mu myezi 2. Omukyala ow'empeta ate yali wampeta bufumbo buno bwakawundo kakubye eddirisa. Tukyepima tukyekebera byebiri e Kampala. Naye nali njagala nnyo obufumbo bwennyini naye bazadde bange ne bakigaanira ddala. Mbukiki ebiseera ebyo twatwalanga omusaayi gwaffe nga gumala emyezi 6 okudda ogukebera oba guli gwakawuka nagenda nenguwaayo kati emyezi negiwera 2 jjajja naŋŋamba olinda ki konze nninda musaayi nti kati oba musaayi gwolinda sooka omuwase bwe gunadda nga oli mutuufu onoomugatta.
ne muwasa ate era nga n'omukyalo oyo tebyali munze byali byabakulu ku bakulu kwegabe bategeeraga ne bagamba omwana waffe ono ye yali badde omutuufu gwaba yeetwalira ne bamundeetera ate bagendo kindaga nga sivaawo awo obulungi obw'okungulu bwakumiza amangota naye twayawukana mu myezi ebiri gyali gumu ebiri emyezi egi nengula ekyange ekitanda nenkiteeka sayidi eri ekino ekisigala sayidi nga busula mu nju emu nasula mu nyumba eyo kiki nnyo soogera naye tayogera nange mugenda okutuuka mu mbeera nga temukwatagana kiki ennyo ekisooka nali muto nga simanyi na byenkola bambi kyekisooka ekyokubiri yajja alina ebigendererwa bizitoko okusinga ku bibyo okusinga ku bye twali entegeera ye ng'erabika yakuyitako neneko baagala ba ssente baagala baki ndi muvubuka atandika obulamu kati ng'alina byagenda n'ambaliramu awo byasaba nga sibisobola ne bwensonda omwezi mulamba sisobola kukozesa nviiri ze bayita tonguzi mu biseera ebyo nga za bbeeyi nnyo so ne tulemagana n'agenda wakomawo ekyasinga okuleeta omutawaana yali krisimansi ya 96 ndi muntu ayeeyiya muto wange ava ejjinja eyo gye yali akolera tukuŋŋaanya ebyokulya tubiriire wamu nga famire kuba jjajja yali waali ate ffe yatukuzizza mukwano gwaffe kati ne tugula ebintu bye tubiteeka wamu mukyala wange ali ku muzigo nga wali ajje wano tulye ne tulya ne tumala kati muto wange n'agula bbiya bw'agula bbiya ne tumunywa kati ngenda okudda mu nnyumba yange neebaka entamidde ng'ate ku buliri bwange yeeko engoye nnyingi ez'omwana zonna kwe kumuyita ne mugamba kiki kino kumwazaala n'okuzaala twali tulina omwana mulenzi naye nga wa myezi ng'emeka ye ekizza mu mwaka ogwo gumu yajja 95 96 n'azaala ennaku z'omwezi nga 5 Mei tutuyonda Ssemwogerere Museveni akalulu akaako nali nina mirembe nga nzaala omwana nga asooka kati mu Desemba y'omwaka ogwo gwennyini omwana ali mu myezi nga 7 ne twawukana bbiya yaleeta obuzibu omukyala ansuulira ebigoye ku buliri gw'ovudde lwa nsonga nti mumye bbiya mu nnyumba eri ennene naye nga munnange yagula bbiya teyalinze yali azibazze kati oli n'atamubalirako Misiri erina ebigitwala obulabe waffe obulungi leero emboozi eyaleero eno tugenda nno okuyiga bingi ddala naye tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira tovaawo eno ye program Julira Mukama. Ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zetuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga naye Mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mugulu kusalawo emirembe essanyu wakati musisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalika 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Mu studios tuline Mugisa Charles omusajja mu butuufu atulombojjera gy'avudde naawe w'oli awo nsubira nti nno owuuna oba weewuunaganya ogamba atuuka ddi
okutegeera mukama waffe Yesu Kristo. Sooka otulambulirawo, sooka omalirizeeyo. Obadde otubuulira mu mwaka gumu mwawukanye n'omuntu alina omwana myezi ate mutuuse okwawukana olwa bbiya. Bbiya yaleeta akabasa. Munnanga akola effujjo eri. Kati bwe muyita ajja amunnyinnyonnyole. Ayo akwata akabaketi k'amazzi akayiwa ku buliri bwange. Hey! Ate namuviira muki? Luyi. Mukono ki ogwo ogukuba omuntu mwana wa Mukama atusaasire. Totta omwana wa bendi. Naye abakyala Mukama yababumba mu ngeri ndala. Akati ng'omukyala akubye enduulu Christmas abantu badde nnaku enkulu abantu babeera mu maka gaabwe n'abakulu gye bajjira bajjajjange ne basenga baaliwo nimbagamba ne banyinyumbuuze kiki nimbagamba yabibabuulire n'ababuulira nga bwe mummye omwenge. Kakati obusungu obungi kumugamba nti gwe togisulamu kwata ebintu byo byonna teziramu okulaba nga 26 ku ssaawa 11 yali asibye ebintu bye ng'ali ku motoka zigenda Masaka. Addayoka addayo waawe mwadde wiikisi 2 agenda omulemu yerowooze anadda yamalayo ennaku 2 ng'omwana yagaana okuyonka omwana nze ankaabira emisala n'ekiro abeeka bangambye mukomyewo omwana wo sina nakuzaawo ddibu lyazirize namuwadde zimuzeewaabo kati ate akomyewo nno n'abako nabo balina okugulira enkoko ninga kati mbakugulira yakingunu na mukyayi beera mubizibu bingi wayita emyezi ndowooza 4 nga tuli mu gugu bwe nyingira alina ofuluma bwemba ndi mu nnyumba talina kukuyitamu ge mateeka ge nali nina nange nali wampeke nno taata bwe mbeera mu nnyumba okuleka nga muyisi tayingiramu bwemba nfulumye ebweru awo ayingire bw'obeera mu nnyumba okuggyako nga omuyise tayingiramu. Hey! Otyo kyesimugambye kufumba sikirabako kati wali mwangu amanyi kabuvubuka ampaga ate sirina teeka lyonna lya kereziya limmenya butyo bwe tuli omanyi n'obuzibu buli bumu engeri gye tukuzibwamu nze saalaba ku bufumbo bambi saalaba ku bufumbo saakyalako mu maka mafumbo nabeera nga wajjajja wange tugenda mu ffene na mipiira tetugenda mu maka nti tulina fellowship wa mwami gundi mu kereziya teri fellowship waliyo omwezi gwa Bikira Maria ogwa Sapuli ogwokutaano n'ogw'ekkumi bwe twakyaliranga amaka naye nga tugenda kusoma Sapuli kati papasiro ojja mu ddiiro ne mumala okusoma Sapuli dakiika nga 2 n'ogenda so saayina kifaananyi kyonna kya bufumbo era gyali eyo nsaba nsonyiwe kaakati mwasobola okuddingana ne mutambulako ebbanga eddala eggwanvuko oba era temwasobola ng'akomyewo okuva ewaabwe kati yakomyewo nansanga n'amateeka ago nenkola amateeka ago genkugambyeko naye nga makakkali nnyo naawe wakyegendereza nti gaali makakkali nnyo anti nejjusa nga ntuuse negamba omwana w'abandi bambi takwata ku lugoye lwange nze njo oddweyoleza ate bwe ntuka oddwoza nga najje ndutwala balunjoleze ndukomyewo wano nga balutaddemu ne perfume bwe mba naali ekiro njaggula akagaati wali nzije nako okazi nga yali kutebuuke so emyezi 4 bwe gyawera nali nkola mu casements ebiseera ebyo nali nkola nga busirikale security guard ngenda okudda awaka ku makya ku ssaawa 11 nga ndaba ekyalo eyaka bano balwadde ekiro nesimanya kiki ekiriwo ngenda okutuuka mu nnyumba nga ndaba ennyumba nsantulule tuuka mu kisenge nga nakyo bwe kiri ntandika okunoonya abantu bange ntuuka ewajjajja omukongona naye yantuusiza ku luyi mwana wange nabakola ki okunkola kino kunzi kiki omwana we bamulese wano ekiro nti maama we yagambye kakomyewo tanadda omwana akaaba ekiro kyonna nemugamba muleete yali amumanyi omwana nga ntandika kulabirira mwana bwamala okwebakamu awo nange nebaseemu noonya omukyala gye yanobedde
naye nakomba kwerima nebwokola otya wamusisinkana nagendayo gye n'omulaba gye yali anobedde nagamba ne bwenzimba kalina ne bwengaggawala ntya ate nga mutuufu kuba ebikolobero byali bisusse kugambe n'obugumiikiriza obwo ateekwa okubanga we yatuukira ogamba nti awannyo weewaawo nga kiyitiridde mukazi wattu baami Mukama amusaasire baami n'agenda nenziramu bulamu bwange kati nenfuna omulala gwenkyayina nakati eyo gye nali emisiri gye namufunira ate era nga nawo njagala kulumya ono amanye nti kati sikyamwetaaga nafunye omulala sajja kiti kya muwogo jo kikasuka gye kirandira nenfuna omulala omulala ono tutambudde yasooka kugambe nti nemubbirira kyentegeeza nti simuleeta waka naye ajja budde bwe n'agenda nga terina omwamulabi netuzaala mutabani waffe yasooka 98 nambulako wazini yagenda yali alina gyasomesa mu Busoga naye teyansiibula nti agenze kusomesa n'agenda naye ekyamutwala mbeera eri gye wali oteekawo oba ono wali okyusizaamu obuzibu bwe yali alina ate kati bwakyuka nno mwattu yali tavaamu kigambo okuleka nga gwe kimusukudde kyotomubuuziza takiddamu enteekateeka zalina tazoogera yabeerangaawo n'asirika bwe kinumugaa munange kikinaga tewali naye nga alina puroguramu ze kati ngenda okuva gye nvudde ng'agenze kose ye ate onaalazeewo kati ebiseera bye tetwalina masimu omuganda agamba awali omukka tewabula muliro gwe watuuka muno wekiki nga tewaliiwo kyali kitabuse buli kimu mu kiseera ekyo nga tosobola nakubirowooza sisobola nakulowooza ku ekyekinga ekisooka ekyokubiri nga tewali nsobi yonna gye nsobola kukola nga gwomanyi otuukiridde nnyo abalala bonna omuntu ali mu kereziya omuntu ali ku altari ndi mugyera bikira Maria ndi mukwaya nina nsobi ki gye nsobola okukola otyo sirina nsobi gye nsobola okukola ayagala yaneeguya taata kankubuulire omukyalo ono owokubiri wemufunira nga ninanga oba bameka kuba kuba yalimu nga bana mujje mwalimu nga babiri kati nga neerobooza kati gwe nazzaawo yensonga lwaki wabbiriranga bubbirizi kati olirali Mukama nga ekigambo ky'obufumbo kibeeramu omukono gwa Mukama omukyalo ono nali mubbirira naye nga mu puroguramu yange simwetaagira ddala kufumba ebyo byebifa e Misiri nga simwetaagira ddala kufumba wange kyenva namuleetanga ekiro ku 6 ku 9 n'avaawo mukazi wattu tajja kwoza saati yange 6 ku 9 ogw'ekiro nga tebunasaasaana ate nga mu birowoozo taliyo naye nga gwolina leero nga yesu agulumizibwe Yesu Kristo ate ebya Mukama bizibu namubuuza nga ne mugamba nti naye mu bawala bonna be nali nina owaki wampa kino omukyala gakugamba ki ansa Mukama yaginzizeemu nooza emyaka nga 3 emabega just 3 years wenategeredde lwaki Mukama yampa oyo omukyala naye mu lugendo olwo lwonna kugambye 98 twazala mutabani waffe asooka gyali eyo Mukama yamusitula akola mu revenue 98 twazala omwana asooka naye emyaka 3 emabega wefunye ansa lwaki nawasa oyo mu bonna be nali nnina nalina abakazi abatigirikika omuwanvu omugongofu balina zidiguli ebiwala ebiteesa ebyogera oluzungu amaka ge nali njagala naye maama ono alina engeri gye yayitawo nga bonna agenda ayita omu ku omu munnange ekyamuleeta okumpangula azaala muwala wange owokubiri maama waffe ampita naye nga ayita omuntu gwatamanyi fujjo ly'abaana lino n'ensi eno omukyalo oli yali yatukuza
nga tugenda ewe ntulya ffene ne tumusombera amazzi omama wa mukyala wange ono baliwo nga meters nga 2 okuva we tubeera naye nga bumanyi Kampala obuyumba wetoloola bwoti si kkubo literedde naye nga kumpi naye omukyala we tuzaala omwana asooka teyamanya nnyini mwana oyo n'azaala omwana owokubiri ne ŋŋendayo bwe ŋŋendayo mpereza obubaka nti omukajja ebintu mbiwadde omukyala abitwala omukyala ono gwe njogerako ajja buzzi nkugambye nti nziba mubbi n'agenda ng'azadde omwana asooka naye nga talina bagiyita tama omululu ogugamba nti nina okugenda ndaba abazadde nze ngamba omukyala nga ewaffe tebamanyi nti nazaala omwana omulala naye nga naye kenyini yakimira yakigumira n'omukyala bamulaba yazaala kuba obujulizi abulina naye talina gwalaga nti ono kitaawe w'omwana ate nga gwe kikusanyusa ng'ate nze mukkiriza mukaaga ogw'ekiro n'olumu 7 asanga ndi mu firimu zange basiriiwo kujja kusaba 7 ninayo kenjagala okulaba kati Mukama akubikulira nti omukyalo oyo yali mugumiikiriza nsooka embuuke kaawo sooka obuuke kwawo mu myaka 3 emabega 3 weewatyo mbuuzizza Mukama lwaki mu bakazi bonna ono bwe wamba mubuulize ebbanga ddene emyaka 3 emabega nzigweramu ddala n'entuuka ku 0 omukyalo oyo nanga akola omusaala gwakola Kyambogo mu university n'aguleeta naga Taata Roses zino sente tuzikolemu ki n'aleeta abalala bali bonna ne babwaka bino bya kaseera kino nga ndi mu kanisa wetegeredde ansa bali batana kakati ng'aleeta ensimbi nga Taata Roses engoye zikuweddeko genda ogula engoye n'agamba Taata Roses genda ofune essimu eyo tekyakusaana kakati wentula ne ngamba kyava Mukama yanondera muno ye mukyalo omutuufu era bw'aba alina ensimbi ze z'ateeka awaka tadda mabega teyeekanga tatya bagamba abasajja beekyusa twekyusa naye mukyala wange talina mutawaana mu nkolagana ye nange agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo talina buzibu kati anse ye nali nnoonya Mukama mubuuze lwaki mu bakazi bonna ono n'akuwa ansa nga nina obusongasonga obwekyana ekito mumpi bujobera balimpadde yenkanaazo oba gyali simanyi teyasoma kati ate nange ayagala abaasoma simanyi oba nasoma kwegamba tulina obusongosongo bwekyana ekito mu mulimu Katonda yennyini gwako bwe tweronda kano nakali ekyawandiikibwa kigamba nti olina oluku liiso lyo kati oyagala okugjamu akawuka mulya munno so kali katono ng'olina nakinene Mukama atusaasi kale twagala ogenda kubanga otutwalira ddala kati wali tulyoke tumanye engeri Mukama Katonda gyakuvubamu omulabi waffe omulungi tugenda kuwummulamu katono nnyo nange mpuliranga emboozi enkuto mbabiro mu butuufu waliwo obujulizi obukugwako n'owuliranga n'olutikotiko lukumeze n'otandika naawe okwesoya ebibuuzo awo wennyini wootudde kale n'olw'ensonga eyo tekikukwasa nsonyi kubanga Yesu Kristo yatumanya nga tetunnaba nakumumanya waliwo n'ebitutuukako waliwo ne bye tukola nga bikwasa ensonyi mu butuufu ng'otya n'okukifulumya mu kamwa kano okukyogera kubanga nkimanyi era olina n'ebyokwatiridde bingi kubanga waliwo bwe tutuukira ddala ne tubeera nga mpitambi yennyini naye twebaza Mukama waffe Yesu Kristo olw'okwagala okungi kwatwagadde okusaasira okungi kwatusaasidde n'atugumiikiriza mu bunafu bwaffe mu bubi bwaffe agulumizibwe Yesu Kristo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira tovaawo eno ye Julira Mukama ku 3ABN TV ne Dembe Habert. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa. Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana
okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba tooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuletedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama, omwanjuzi wo Dembe Habad. Mu studios omugenyi waffe olwaleero ye Mugisa Charles, omusajja atuwadde ebyafaayo mu butuufu byewuunyisa nti omuntu osobola okubeera ku ludda olw'omuguwa luli. Waliwo omuzannyo gwe twazannyanga nga tukyali mu ssomero, twaguyitanga tag of war. Kwegamba nga mubeera n'omuguwa byakusika, kati oli n'asika erino ne musika eno ne mulyoka musika paka bwe muwa, naye nkubamu akafaananyi nti kati wali osikoze eri engeri gye wakyukamu ate ne weesanga ate oli ku ludda luno lwe wali osika. Temwalimu mu magezi gange neesanga bwisaani ng'oli ku ludda luli olulala. Okuva mu ntandikwa y'obulamu bwange nayagala nnyo Katonda. Okutandika okuweereza nga ni mwana muto mu Kiriziya nga nkolera Katonda n'omutima gwo gwonna. Naye gye nakoma okulaajana mu Kiriziya nakaayananga n'abamu abaali bantwala. Naye ebirala ebiri mu Bayibuli byo tulina abitegeera ddi? Kuba mu Kiriziya tulina amasomo 3, omwaka A, omwaka B n'omwaka C. Naye bw'oba obadde ofaayo nnyo okugawuliriza, oddamu n'oliwulira nga liplayinga mu bwongo nga baze mu disoma. Kuba omwaka guno simanyi oba bali mu mwaka ki, kati baba nga bali mu mwaka A, omwaka ogujja bajja genda mu B, omwaka oguddako bagende mu C, kati omwaka oguddako gwokuna baddayo mu A. Kitegeeza nti emyaka 42 nawulira amasomo ago emirundi egisukka 9 geegamu. Okitegedde? Buli luvannyuma lwa myaka 3 oddayo emyaka 2 oddayo ku mwaka A, oddayo ku gwo waleka emabega. Okitegedde? Bw'oddayo naye nga musoma geegamu. Kakati nakaayananga ebirala ebiri mu Bayibuli tuli bitegeera ddi? Olwo olutalo nalutandika ndi mwana muto, era nga mmanyi okubbiira Bayibuli nsomeko ninga sibitegeera. Nga okubakkiriza babakkiriza okusoma Bayibuli. Saali nnyo mu bulamu bwa masomo ga Kiriziya nga nsuula waka waffe. Kati nga nfuna abaana abalina ku Bayibuli mumpe nensomako naye ngaera sibitegeera. Era natukanga nekusomero ne ku Kiriziya nengamba kasita nagisomyeko awaka kati ndi contented. Tutwale otulage ddi Mukama waffe Yesu Kristo bwakulabikira. Mukama waffe Yesu Kristo agenda okunda enkyukakyuka eyo twagala okutegeera otandika ddi okufuna ensigo eyavaamu ekibala kyetulaba mu mwaka gwa 2016 wano gy'oli abalamu. Abekatoolingo bakola effort ekaliiti. Ebiseera ebyo omwaka ogwo nze nali nkulira Caritas mu subparish ekaliiti nga ndi ku lukiiko olukulu lw'eddandangira. Caritas kitegeeza development, kigambo kiri kikatoliki. Caritas nze nali Ssaabakristu wa Kabondo bakayita St. Peter. Akabondo ako kalimu kumpi ebyalo nga 3 Akabondo ako. Nze nali chairman wa kwaya. Kati baleeta effort aba 7th day kankyogere nga bwe kiri ekiseera kiri. Baleeta effort aba 7th day. Balina obuyimba bwe bakubaawo ne busika abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaana. Obudde nga bakuba bukubi ku tape oba nga bayimba live. Saatuukawo ng'owulira buwulizi. Kati amaloboozi gempulira naye nga waalingawo kwaya ezajjanga live. Naye kakati njogera kuba nawuliranga amaloboozi. Kakati aba 7th day
obudde batandika effort ate nga lwengenda mu kwaya kati abawala bangi ababeeranga mu kwaya yaffe nga ate basooka mu ba Seventh Day ne basooka ne bawulira eno amaloboozi bagenda okudda basanga nninga mpologoma balinzi nga gwaya lyakulira kwaya mbabuuza kiki kye mutaategeera mu katikisimu bwe kiba sikimanyi ngende nkibuuza efaaza oba faaza gy'abannyonnyole eri mukolayo ki otyo mpulira kati eyo nkuwadde entandikwa ya lutalo kati gye lulaga olabayo embuzi n'embwa nga tuzeevu lukutte kakati bwe tutyo effort n'etambula kakati eba ebulayo olunaku lumu okufundikira aba Seventh Day generator yaabwe efa abaali ku effort kakati aba Seventh Day abo baali mikwano gyange personal friends bonna abasinga omukadde bamitanga mukadde baamu n'abavubuka bangi nnyo abali mu kanisa eyo nzijukira n'olumu nali mpitawo nga ngenda muwalagi wange ne mbasanga nga bali mu kanisa yabayimiridde n'enyimirira naye nina emmotoka nimba nembubuuza mu mukole kiwe budde bwakunywa omwinyi tugati atwagala kuyiwa nkokoto wano nimbagamba Mukama tasobola kutandika mulimu nga teri ajja gumala muleete nkokoto wano nintandika obasomberako enkokoto era bo bennyini bakiwa obujulizi nti singa kyalinze enkokoto yali ebalemi nga bali mukwekirira badde eno kati batandika bagamba nti n'omutamivu ayiye enkokoto nti mwe mugaane omutamivu yani yegwe ozebuzi obadde ozijja sikubalabako nali mpitawo ekkanisa ekatolinga olaba kuba eryeyongerayo kati nagenda ngeeyo nga nsuubula emwanyi ne kasooli naki kati waliwo yali ampise ngende ndabe byagenda okunsuubuza ningenda n'omwenge gwange kati bwetuuka n'oguleka wali mu motoka n'osooka osomba enkokoto ffe twagitabula n'omwana gwe nali nnina naye nga gutabula nze nga banteera ku irubaalo nenvuga n'enjiwa wali kumpi ekitengetenge omulimu omunene ne tugukola nembaga kati mbaleke oba tebamalaako baleke jjukira nze nkozesa mwenge naye statement gye nagamba nti Mukama tasobola kutandika mulimu n'atagumaliriza nga teguggwe ng'okyogera tomanyi ndi eyo Misiri otyo kakati genereta y'abakulu bwefa banoonya bugenereta ku kyalaawo bugaana ebyuma oba bulemererwa ebyuma kati omu ku bo kubagamba nti mwami Mugisa oli alina genereta tugendeyo tugirabe bwe bajja ewange musebo tusaba okugeneretayo munnaye yaffe efudde bwe kubagamba musooke muleeta afulita y'amafuta bweneekola njiba weweegaana olwagikuba ekisumuluzo kimu neeyaka konze mutwale naye temukanika bwe balina kyebadde mumpite bwisi nga genereta egenda mukadde Ssemuyaba yali omubuulizi w'olunaku yali omubuulizi wa effort kati nentandika okuwuliriza genereta nina mutabani wawe bamuta Achi alina janankumbi eyo kuyana Christian Achi mugamba nti buwulira genereta evuddeko ombuuli wali ogisuubira naawe okuvaako kubanga yali enywa oyiro nakati nga bulwakendeeramu ye beerina okwejjako terina kyeyonoona wabala yejjako bwejja ekyo tewakibagambye saakibagamba era ng'okisuubira nti kijja kubaawo gye teyazikira effort neggwa nenkeera bagitandika 12 naye nembagamba leero tugule oyiro nenteekamu oyiro lita yali enywa lita namba nenteekamu ne batandika ku 12 anti kuliko okusinza ne bakuba genereta azi ne bakuba ebidongo byabwe ne bafundikira genereta yange ne bagikomyawo kati ombuuza nti Yesu ajja atya bwe bamala okgenda wayiseewo nga wiiki mukadde Ssemuyaba yali abulidde effort ajja okuneebaza olwa genereta gye nabaazika naye bwe yajja yansanga ne birowoozo bingi nangamba ssebo konze obadde oyagala ki kyekibuzo kye namubuuza obadde oyagala ki ati ssebo nze nabuulira wali ebyaba Seventh Day akati mbadde nze kwebaza ne mugamba nti kale nkiwulidde batulabire naye Mukama wange n'alyogeddeko naawe ne mugamba sina kinjala kwogera nange nali musajja muzibuzibu nange neemanyi nga n'abazibu bagamba oyo muzibu aneewulira kakati mu kiseera ekyo
emmotoka 2 ze nali nina sikyalinako n'emu. Mu kiseera ekyo sikyasobola kugulira mwana peeni. Mu kiseera ekyo ng'osobola okumpa ekintu kyonna nkuttira omuntu kasita ompa ssente. Nga neekyaye nnyo ntambudde mu masabo nga koye. Kati ono omwami agenda okujja nsanga oba waliwo ani yali ayagala school fees kyokka neesimba mu maaso. Ng'oli munyiivu nnyo. Yabuuka n'akabalangulo. Bambi. N'agenda bambi. Siina kye njagala kuwulira juva juli. Wabula yaŋŋamba nti noonya Mukama. Kyeyansiibuza. Noonya Mukama. Nga tombuulire bye nabiwulira dda. N'agenda. Kakati tutudde mu nnyumba n'omwana wayiseewo nga wiiki ey'okubiri. Kwe kumugamba naye aki oli mutabani wange olwo ali mu P6 naye aki ebintu by'owandiika nga basevenzebe boogera wabiwandiika waddadde ettabo ki kino nga jjajjayo list bwe bagamba nga Luka 2 nga yawandiika be kakati nga atandika okusoma ennyiriri ezo nga gw'omusabye nga bisome nga kyajja buzi kwegamba kijja kityo gamba gw'omuntu yali tayagala yadde okumanya ogamba nti no kati munsomere ebyawandiike anti olwo njagala kukwata mistakes bali ze bafereramu abantu. Okimanyi nti bafere nnyo otyo ng'omwana alina kusoma byewawandiikibwa namusane byobisomye bituufu mbuuza aki naddirabayo kakati ntandika okugamba naye waliwo olunyiriri lwali lwogera kukubatiza nga lugamba muba bikolwa ndowooza essula y'omunaana olunyiriri oba lwasatu mu 2 si Filipo waawatiriza omulaawe waliwo olunyiriri olumugamba nti laba amazzi gaago ki ekindobera okubatizibwa. Okay, 36 awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awaali amazzi omulaawe n'agamba nti laba amazzi kiki ekindobera okubatizibwa. We waali obuzibu we waali turning point nti noono agenda okubatizibwa yalaga omubatiza nti laba amazzi galiwa kati gali wali kati ntandika okubuuza tuli mu discussion ne mutabani wange owa P6 nange kitaawe mbuuza lwaki ono agenda okubatizibwa yalaga oli amazzi ffe newaffe tugenda okubatiza faaza nga twagamutegekedde dda naye kati wano agenda okubatiza yalaga oli amazzi abatizibwe. Tutandika twakaayana naye nga tukayanira mu ange emu naye twebuuza lwaki ono yayogera ne tufuna ansa esooka nti yali mukulu nga mukulu ekimala ate nga nemubuuza kati gwe ogalagaani naye nagamba ddaddi ate kakati nze wambatiza dda naye nga ekitegeeza nti omukulu ayinza n'okulaba amazzi gamanyimu obutuukirivu yalina okugakkiriza okugagwamu tukayana ne aki kale ate mwebubatiza buto obuwere kakati enkeera mba ntudde mu nnyumba yange twagulubanya ejjeggulo ntandika kati ofuna endowooza ti naye byemmanyi byebituufu oba waliyo ebituufu ebirala olutalo lutondeddwa kiki ekiriwaawo kakati waliwo mukyala Ssebwato yajja okukola yalifa bakuyita ku following bakuyita batya follow up ajja n'omukyala w'okukyalo mukyala w'okukyalo agamba nti mumaka gonze seesemberezaayo ko omukyalo ono Ssebwato nti nze mpulira mwoyo aŋŋamba nina okugende mu makamu kati bampitira eyo mmanju abeeno nange kwe kubogula ne mbagamba nti muba mwagala beeyo lwaki muyitidde mmanju mukomeewo eno mu maaso gye muva oli ow'okukyalo nadduka nagambye sigenda wa musajja oyo kati ono ngenda okulaba omuntu simumanyi koze maama obadde oŋŋamba ki nti taata mbadde nyize twogereko ku Kristo naawe koze ebyo mbyagala nnyo yingira mwetegekedde oyagala okumubuuza buli akaakuluma edda neebaza Mukama yesebo yaleeta omukyalo omukkaka amina ate ebbanga lyonna lyeyabuulira lye twanyumya tiyayogera ku mbizi omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3APN bayibuli etugamba nti Katonda waffe yatumanya nga tetunaba nakubeera mu mbuto z'abannyaffe mu butuufu amakubo gaffe gonna
ge tuyitamu obulamu bw'ensi eno Mukama Katonda agamanyi era yamanyi wakukwata n'osobola okubeera nga oterera mu makubo g'amagolokofu gwe singa mu mutima gwo mubeeramu okuyaayaana okudda gy'ali. Kale abantu bangi nnyo mu butuufu olwaleero abeeganye Yesu Kristo so nga ate singa bamukkiriza ye kennyini yamanyi engeri gy'akukwatako. Alina ababaka bangi naye yamanyi oyo omutuufu agenda okutuuka w'oli ayogere weewuunye nti n'abalala bonna babyogera naye teri yali akyogeddeko n'okitegeera ng'oyo bw'akyogedde. Kale nzikiriza nti nno Mukama waffe atumanyi era singa tuba tukkiriza ekyawandiikibwa kigambye mu Yokaana essuula ya 3 olunyiriro lw'16 nti Mukama Katonda yayagala nnyo ensi n'agiwa omwana we omu yekka oyo yenna amukkiririzaamu aleme kuzikirira naye afuna obulamu obutaggwaawo. Kati n'atuuka mu Bafiripi essuula esooka olunyiriri olw'8 n'agamba nti ekyo Mukama Katonda kyatandise mu bulamu bwo mwesigwa okukikola ki okukiggusa. Kale n'olw'ensonga eyo tetulina kweraliikirira wabula tulina kukkiriza mu mitima gyaffe Yesu Kristo afuge kati awo ye alyoka atandike okubaako ne kyakola. Ngeri ki gy'akikolamu ebyo yabimanyi okutusinga. Weebale nnyo okubeera omuwuliriza era omulabi omulungi. Tetugenda kusukkawo wano naye nandyagadde nga tetunamaliriza. Ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe? Ndowooza emboozi eno tujja kugimaliriza omulundi oguddako. Entanda gye nsibirira abalabi baffe mwenna tujjewo okumanya okungi tunoonyereze Mukama. Tusome ebitabo nga tutaddeyo emitima. Tunoonye Katonda agamba nti munoonye mulizuula. Yesu akibuulira abantu. Tuve mu nga bwe nawulira taata agamba. Taata wange teyafuna mukisa kusoma ku Bayibuli. Jjajjange yali tamanyi na kusoma. Reading ne bwali gimuleetedde n'ogiteeka. Kati ate nze Mukama gigwawadde omukisa ogwo. Tukozese obuvunaanyizibwa bwaffe tunoonye Katonda. Amiina. Tujja muzuula. Amiina. Amiina. Akulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Katumalire wano tuwere esaala eggalawo. Katonda waffe omukulu ow'eggulu tukweyanziza. Obadde naffe okuva mu ntandikwa okutuuka wano tutuuse. Kitaffe tusaba owa omukisa buli awulidde pulogulaamu eno. Tusaba owa omukisa abo bonna abayaayana okunoonya. Kitaffe baleete mu maaso go balole n'ekisa kuba si byangu. Ate Katonda waffe nyweza n'abo abali ku mulimu kuba muzibu era mugumu naye nga gwe wobakulembedde tusuubira obuwanguzi. Kitaffe beera na buli muntu yenna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Awo wennyini wetufundiikirira olwaleero. Weebale nnyo okufissa akadde era weebale kutugumiikiriza okuva gye twatandikidde okutuusa wano kaakano we tuli. Tunaddingana nate omulundi oguddako era nsuubira muganda waffe ajja kuba ng'akomawo era twongere mu maaso obujulizi obwo. Beera ku 3ABN TV ne programs endala zonna zirabe oyongere okuba ng'onyweza obulokozi. Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe. Beera bulungi. Weeraba. Amen.